Welcome to yet another edition of Kasuku Live. Onako lwairo tusinzidde Kalagala. Kalagala kiri eno ngadde eno nayo luweerejjayo. Yeah. Ova Gayaza Busiika Kalagala. Zero windows yo yesigadde dde. Waliwo town wokyo branching eky'ettaka naye oluguudo lwammwe nga si lulungi olujja side zeeyo jaddu tereza mpola mpola naye gavumenti kati n'oluguudo lugwawa luno olwo lwe luyita muno ne lugenda e Kalagala then ne lugguka ebbombo ne lugguka bombo. Oh, okay tusanyusa okulaba ssebo nange nsanyusa omwami ono amaze ebbanga nga mpeereza message mwami Kasuku ne ngamba naye mu byalo eno okutuusa obukosi bwe babaddewo embeera entuuse eno nenga nti aye embeera bwebezze kangende mpulira omwami kyagala okugamba soka obuuze ku batulana abatuwuliriza baganda bange mwenna abatuwuliriza mbalamusizza nnyo abaami n'abakyala mwebale gye mutuusaako engalo amannya agange mpitibwa Patrick Rutaaya nga ndi musajja muganda nzaalibwa Seeta wano era nakulira mu Seeta awo. So kati ekitutuusizza wano kiki nze nkimanyi naye atulaba agenda kwebuuza nti omusajja yakimye eki ekintuusizza wano ekyamaanyi ennyo era ekikulu ennyo kyekimu ku kyogenda okulaba oluvannyuma lw'okunnyonnyola embeera gye mpiseemu n'ensonga lwaki ntuuse mu kifo kino okukulaga ekyo byonna. Nze nazaalibwa ne bannyinaze babiri. Taata waffe najja afuna obulwadde n'agenda atufaako buno bwe tuyita obwaffe. Nsigala ne maama ne tusigala ne maama waffe. Maama waffe naye olumbe lwamukwata ne lugenda lumuluma naye taata wa ne maama bombi balina buno obwadde obwaffe buno bwe tuyita obwaffe bombi ne batufaako. Kaakati we tusigala awaka wali we twali tusigadde baganda ba taata waffe nga bajja batunda akabanja ako. Jjajja azaala maama n'atusitula n'atuteeka mu maka ge nze ne bannyinaze ne tubeerawo kati mba mpezezza emyaka 14. Jjajja naye atandika okuba nga agonda mu kugonderera jjajja naye n'agenda atufaako. Bwe twamala okuziika jjajja tuli awo tutudde batabani be ne bawala be n'abaganda be ne bajja bafuuka ab'obulabe gye tuli ffe. Bagamba mmwe temuli baana baawano muli bazzukulu kati mugende ewammwe nga bw'omanya embeera eyo mugende ewammwe yalina kuba nzibu naye nga Katonda wateerabira banaku be waliwo omwami Ajabudu yali mukwano gwa jjajja nnyo ng'ate amanyi ne famire yaffe bwe yali etambula n'atusitula n'agamba abaana bano kankole ki kambatwale mbeere nabo n'atuleeta emakindye mu Kampala okuva Seeta Mukono myaka 14 oyingira ekibuga omulundi ogusookera ddala mwe munyumya nti n'enzija e Kampala. Awo otandika nendaba ku kibuga ne ku ttaala z'ekibuga twese wa Haji netunyumirwa ekibuga. Haji bwe twatuuka ewuwe n'atubuuza buli omu kyakola ki kyayagala. Bannyinaze bano ababiri ne bakkiriza okudda n'abagamba okugenda ku ssomero ne bakkiriza n'abatwala mu ssomero. Ffenna yali atugambye n'ambuuza nze ne mugamba njagala kuyiga bwa makanika. N'angamba onoobusobola nze nja busobola kuba mbwagala nnyo kyekintu kyemujagala bulijjo. Haji n'ansitula yalina mukwano gwe gwe bayita mwami Mandeevu awo e Katwe okuliraana awo ewa Musa Bode n'andeeta
nankwasa mandeevu n'atandika okunjigiriza obwamakanika nembeera mu galagi nembeera we wa mandeevu mu galagi nga njiga obwamakanika nga nva Makindi ewa Haaji nzija bwenjiga wano obwamakanika mba ntambuza emyaka ndi myaka 2 awo obwamakanika mbukuguseemu kati awo nenfuna mukwano gwange Sula nga bakolewa GBMK netutanga ngendayo okunona ebyuma nga bwomanyi ba makanika ogenda nono ebyuma kuba kati wawo nali nfuuse eki makanika ngende wa Haaji BMK nengulayo ebyuma nga ndeeta nga waliwo nabo bye baagala bakolerako nga bampita nengenda nembakanikira ku mmotoka zaabwe obuntuntu obumu nobayamba ku mirimu awo mba ndi ku garage eyo Sula nandaga Haaji BMK Haaji BMK naye nanjagala nnyo ng'omuntu olw'okuba yalabanga byenkola nkolaki nembeerawo nga mukolera emirimu gye Haaji bwe yalabanga mukoledde emirimu gye kimusanyusizza n'abanga atuusizza ekiseera ekyokwagala okutwala abantu e Japan n'atugamba buli muntu akolaki asobola n'atuwandiika kati nze nalinawo ku busente bwange obutonotono bwe nali nfunye mu galagi awo ewa mandeevu nembukwata nembuwa Haaji BMK nankolera ku byaki ku ya passport ne visa Haaji BMK yatukolera kuba teyakolera nze fenna be yakolera twali abantu 10 n'abitukolerako passport ne visa Haaji n'atusitula netugenda e Japan bwe tutuuka e Japan mbeera teyali nnyangu nga twakatuuka wadde Haaji ye yatutwala era naye tekyamwanguyira kuba nti aleese abantu abangi bwe bati ayinza okukola ki okubabeeza mu kitundu nga ye kuba eri ensi ndala. Haaji yatufunira ekiyumba nga tubeera nga twekweka netwekweka kati laba mikwano gyange bano bannange be nagenda nabo twagenda 10 abataano we bajja ne bafuluma we bati ne babakwata e Japan ne babatikka ne bakoma we Uganda ne tusigalayo abantu 5 e Japan kati we tusigala e Japan Haaji ku bantu be yasooka okutwalayo kwaliko 2 n'abatukwasiza ddala bwe bati abo ne batuyamba okututereereza ku by'empapula ezikubeeza mu Japan olwo ne tutandika okukola ki emirimu gya Haaji kuba emirimu egyasooka gyonna gye twakola gyabanga gya Haaji si gyaffe nga naye atusasula si bya bwereere bwe twakolanga emirimu gya Haaji nga tusumulula ebyuma bye bwe tutikka mu zikonteyina bwe tusumulula ebyuma bwe tusala ebyuma nga tutikka mu zikonteyina kati Haaji bwe yaleetanga ebintu bye wano naffe ng'omuntu omugezi ne tutandika okuyiiyaaya ebyaffe nga ogenda mu biscrap yard n'ogula ebimotoka ebya scrap ebikaddiye naffe n'osumulula ebibyo kati mu kusumulula ebyuma ebyo konteyina za Haaji ezaddako nga atuleetera ebyuma ebyo yali musajja mulungi nga talina buzibu nga wakugamba n'okugamba nti naawe kola ki teekamu n'oteekamu n'oleeta kayati bukwano gwange awo yantwala ewa Haaji Sula n'alyoka nemubuulira ekituufu nti ebintu byendeese mulimu ebyange bwebiti ne bwebiti n'abalala nga baleete nga naye tetuleeta mulundi gumu wiiki guno omwezi webyange ebize byange omwezi omulala n'omulala n'aleeta bwe tutyo nga bwatukolera kati Sula nemwesiga nnyo kumpi mufuulanga muganda wange kati ne baganda bange bano abawala ababiri abaali basoma omu ne mugamba akwatagane ne Sula nga mbaweereza ebintu ebyo ne bafuna akaduuka wali ekatwe nga mwe babiteeka ne batandika okutunda naye mu kubanga batunda ebyuma ebyo bye naweerezanga Sula teyali muntu mulamu gyendi yalimu obukumpanya kubanga naweerezanga ebyuma ng'omwana tamuwa ssente nze kennyini siziraba Sula nentuuka okubanga mubuuza ebintu by'empeereza nga siraba ssente zaabyo noono omwana omuwala talaba ku ssente zaabyo
Sula nga ambuzaabuza bwati akumpanya animba olwo ekyokukola ne kimbula ekyenyinza okukola mu bwangu kwe kukubira Ajabudu essimu. Ajabudu yoli abajja mu kyalo ayatujja mu kyalo kuba olwo kati ye mukadde waffe. Ajabudu yalina okuba byonna buli kimu nnyina kituusa kwa Ajabudu. Ajabudu ne mubuulira ekizibu ne mugamba Sula nfuusa anemye muweereza ebyuma atunde n'omugamba abeere n'ono mwannyinaze naye tamugabya ku ssente n'ono mwannyinaze kati abonaabonera eyo ng'ate nze mbadde mmanyi nti bino byempeereza obulamu bukyuka nabwo n'obwabali bujja kukyuka kuba mu mbeera gye twakuliramu gye tubaddemu si ye yali esanyusa kati tutandise okufuna ku mbeera esanyusa ng'eva ku nze naye Sula nga yakola ki yabifunamu. Sula ne ngamba Ajabudu naŋŋamba Sula mwawukaneko. Kati ngenda okubanga Sula twali tukoleganidde ddala ebbanga eriwera ne Sula oyo. Sula ne muwa n'ekirowoozo kye namugamba nga ekyali ku mutima gwange anoonyeza amataka ge batunda wano mu Uganda. Sula mu kunnoonyeza amataka n'anfunira ettaka eruweero. N'anfunira ettaka eddala liri Butambala wano ng'ogere Kanoni side awo n'anfunirawo ettaka. Kaakati Sula n'anfunira n'ettaka lino eryawana e Kalagala. Ettaka ago gonna ne ngasasula. Bwe mmala okugula amataka ago Sula twawukana. Sula afuuka ekizibu gye ndi ate. Sula mu kufuuka ekizibu ayagala kujja ate nze mu bulamu bwa nsi eno. Omulabye Sula ku byapa by'ettaka ettaka eryeruweero yalissa mu mannya ge. Lino teriri mu mannya ge n'ery'e Kanoni teriri mu mannya ge lyokka. Kati eryeruweero omusala amagezi Ajabudu agenza agonda mugamba anyambe amuggyeko ebyapa byonna agenda okusanga nga yabissa mu mannya ge n'abikolako Ajabudu kubaga Sula ye yagula amataka ago ng'abatunda bonna bamanyi lya Sula because yagulira mu ye. Tetusirika ne ngamba kale ekyo nja kirongoosa nga ntuuse e Uganda. Nenzija bwe natuuka ne bankolera ku mpapula ezisobola okujjako eno kuba nali siziina nga sisobola kujjaawo wonna. Bwe bankolera ku mpapula ezisobola okundeeta eno e Uganda nenzija ne ntuukira ewa Ajabudu ne mugamba ne mulaga n'ebintu byonna nga tugenda ng'olwo Sula nkyamweguyaako atulaga amataka na buli kimu era ngenda okumala okubindaga byonna ng'abindaze n'amataka. Kyekitaasa n'ettaka ly'eruweero lyali yatadde ekyapa mu mannya ge kuba we yatuukayo alindaga mugamba omanyi Sula nti amataka gano gonna wagagula gali mu mannya go kati ku ssaawa eno njagala tugende tukyuse tugajje mu mannya go mbeeko nange obwannannyini ku ttaka. Ettaka lya bbi ery'eruweero kyekiritaasa n'anyiiga. Sula nanyiigira nnyo n'anfuukira ekizibu. Olwo yamala nakkiriza n'akola transfers ezo. Yakkiriza. Nze Ajabudu yali agonza olwo ngenda okudda nga mugonvugonvu nga bw'omanyi abasajja abantu abakulu we bakaddiwa. So kati Sula omuggyeko ebyapa ozeeyo. Bwe nali nzirayo nagenda ndi mugonvugonvumu naye nga nkitwalanga obugonvu obwaweeza eya bulijjo kuba nali eri ndi muweeza ndala ya bunnyogovu yakola bike neno nenzira mwene ey'ebbugumu eyaffe eya wano kati ndowooza weeza yenkoze eki yenkubye nenzirayo e Japan nentandika okubeera nga ndi mugonvugonvu naye nga bwenkola mpola eki ebirimu byange nentikka ebyuma
container namba nga ntuuse eyo nenjiweereza bwe njiweereza mpeereza sisita wange akole ne babipanga mu dduuka waba wayise wiiki 2 nga container yakajja amazima sisita asala wali ekatwe ava ekatwe agenda wali ekibuye kulawunda asala bw'ati agende ewaka emmotoka n'egenda emukuba n'afa bwe yafa nze bwe bambikira nafuna stress y'amaanyi nnyo okulaba nga nfiiriddwa ki saafa ku bya maali eno naani asigadde ku maali nasooka kukogga ndowooza muganda wange ukira tuli basatu kati olwo tusigadde ababiri ate omu yali yagenda dda yapaala ali ku bibye kati olwo ndaba nga ninga ali obwomu kintu ekyo ekinnuma nnyo saafa ku bya maali kati ate nange mba gyendi eri nga bamuziise wayiseewo ng'ewe ekyolumbe lweyongera okukola ki olwo nkubidde taata ajabudu ambuulidde tyasula yakola ki yali mu dduuka naye awera embeera gye mwamuyisaamu si nnungi emu kati olwo sula yaddayo mu dduuka kuba abantu bonna baali bamanyi sula nenyini mu dduuka bwe tukolegana naye tewaaliwo muntu mulala yenna ayinza kugendawo kwate ensobi haji taata abudu saamulaganga nnyo ku dduuka engeri gye yali omusajja omukulu ng'ayina ebibe byakola tetwamulaga nnyo ku dduuka kubanga ye mumanyifu ennyo naye sula yafuuka ow'oluganda ddala nga yamanyikiddwa n'abanga yali ku dduuka kati sula bw'asigala mu dduuka oli bamuziise biwedde nange ng'ejjapaani ntandika okufuna olumbe lweyongera mu maaso nno lwe nava nabo wano lunkwatira ddala luntwala mu maaso ngenze mu malwaliro geeyo gonna bajjanjabyeko bigaana bwe bigaana nkubidde taata abuddu essimu mugamba ekizibu ekindiko obulwadde bunnuma banoonyeza obulwadde obunnuma bwonna bukoze eki bakebedde buli kimu kyonna bigaanye awo taata abudu yaŋŋambira ŋŋenda kugenda ewa seeka waffe Butambala atusomera ku dduwe waka asoma dduwe ez'ebizibu byaffe ebiba bizze byonna nti ye seeka Adamu Kakanzu ajja kukola ki ayinza tajja wabula ayinza okusobola okuyamba taata abudu n'agenda ewa seeka n'amunnyonnyola nga bwe namunnyonnyola ebizibu ebintuuseeko byonna n'olumba engeri gye lunnumamu bw'amala okumunnyonnyola nenziramu ne mukubira taata essimu nampa seeka nange ne mubuulira ebizibu byange ebyobulwadde ku ssimu kuba nali Japaani ne mubuulira ku ssimu seeka naŋŋamba ŋŋenda kukuyamba konze nti seeka agenda kunnyamba ati ate naŋŋamba nti gwe kwata essimu yo ku ssaawa n'azimpa tuula wali ku ssimu essimu eziri za video call twali gye kwe natuula bwe nti n'agiteekako nange negiteekako n'atandika edduwa seeka n'ansomera edduwa n'amala naŋŋamba nfune amata nganywe bwe nanywa amata ago ne gannyambako nentandika okusesema nga edduwa eyo tugimaliriza bwekifi nenfuna embira ez'amaanyi ennyo byonna nebijjira mukadde awo gaba omanye embiro n'okusesema ate nabyo byongera okukola ki neŋŋamba nti kati mpedde naye bwe byantuusaako nenfunamu okutwanya otwogera nenziramu nenkubira taata abudu essimu neŋŋamba seeka ndagiridde ebintu bino amata nganywe ng'asomye edduwa naye nga nfunye embiro nnyingi nnyo n'okusesema na biki ne baddayo ewa seeka n'agamba nti yongera onywe bunyi ku mata ago tobaako kirala kyonna kyokola ŋŋamba nenyongera nenywa amata nga ndi e Japaani ngenda okuwulira
ng'embeera naye teyanguwa nti etereererawo naye ebyokusesema nabivaamu mpola n'embiro ne zinvaako ne ntandika okubeera nga ntandise okusitebulinga mpola ne ngenda nga bwenzirawo mpola okutuusa lwe naddamu nenfuna ku maanyi agasobola n'okulinnya ennyonyi n'enzigi e Uganda. Awo wennyini nga naakagafuna nalinnyirawo ennyonyi nodda nenzira otya ogamba nyinza okufiira eno nyinza okufiira e Japan osanga kano kabembeekereza kakunnimbalimba. Kati awo we nadde ne Uganda nagenda wa taata Abudu. Taata Abudu nansitula bulungi nnyo nantwala ewa Seeka. Seeka oyo yasomeddwa. Seeka n'abuuza nti yono omulwadde bulijjo gwesobereddwa. Ne mugamba Seeka yenze tiyono nti yenze. Tuba tutudde mu ddiiro lya Seeka na Seeka nansomereddwa nga tuli mu ddiiro awo. Seeka amala okusomeddwa mubuuza ddala kiki ani ankola ebintu ebyo. Seeka n'agamba nti nze sigattulula ngatta bugasi naye oba olina mukwano gwo ow'oku lusegere nnyakuli okumpi manya yakukola ki yakukola ekyo. Era kati nze mukwano gwange gwe nalina ow'oku lusegere okumpi yali Sula yekka gwe mmanyi omuntu omu. Era bwe nakitegeera ekyo nenkimanya. Kati Seeka nambuuza ekirooto kyange kyennyina kikirooto kikyoyira kyoyagala. Nze ne mugamba njagala kuzimba amasomero g'abakateeyamba kubanga nakulanga nfuuza okutwalira awamu nga njagala amasomero ago bateekemu abaana abo bakateeyamba basobole nabo okufuna ku mukisa ogw'okusomako. Kuba kyekirabo kyoyinza okuwa abaana abo. Toyinza bakuŋŋaanya nti omuntu omu mugulire emmere mukolere ki muzimbire tebisoboka. Naye womuwa okusoma oba omuwadde ekiseera kyekyo mu maaso. Naye kati we nagira taata Abudu ne munnyonnyola n'anfunira omuntu omulungi omulala mu ttaka n'abeerawo awo ku dduuka n'abeera nga ankola emirimu gyange enkolegana naye nga gwe nkubira essimu eri. Bwe twatuuka okuzimba n'asooka azimba essomero ly'e Luweero ery'abakristaayo. Ery'essomero lyo lyaggwa. Bwe mmaliriza essomero ly'e Luweero awo nentandika okulowooza wano ekalagala kuba ne poloti nayo yaliwo. Ekibanja kyaliwo kino ekibanyi nga bw'okiraba. Nentandika okulowooza ku ssomero. Essomero lino ery'obusiraamu Seeka yali nsabira ddala nti nteeka okuzimbira n'abaana abayisiraamu essomero. Era nenzija nentandika nenzimba essomero lino nga nkozesa mukwano gwange oli taata Abudu gwe yampa ne batandika okuzimba essomero. Kati nange we nakomyewo nenzija nambuze ku Seeka ekintu kye namusuubiza. Era kaakati olwaleero kye kikutuyisizza Seeka ajje alambule ku ki era yensonga enkulu etuleese. Era njaga Seeka y'ono era nzize mwebaza. Kino kiringa kirabo kya kumwebaza Seeka olw'edduwa ze yampa okubanga zinkoledde n'obulamu bwange okugenda mu maaso. Kati siri mu mbeera eraliikiriza. Kati ndowooza tugende tulambula essomero ne Seekawo. Kati Seeka wange ngenda kumulambuza. Ngenda kulambuza ku masomero gegamba essomero ly'enzimbye liwansaba ery'obuyisiraamu. Lye lino lyennyini jangu olambule ku bibiina olambule n'omuzikiti. Buli kimu kyonna okiraba abaana we basomera. Ekirabo kye wansaba ekinene ennyo eky'obuyisiraamu. Abaana basula muno wali essomero lino wali muzikiti abaana we basaalira
ezo ze kiraasi ozirengera ziizo abaana mwe basomera. So bino ze kiraasi abaana obalaba baabo bwe basomera. Essomero lye wansaba abaana liiryo byonna nkikozeeko nga bwe wakiŋŋamba nti oyagala abaana okusoma eddiini. Kano ke kasaawe we bajja okuzannyira, so kati essomero likyazimbibwa, tugenda mu maaso mpola mpola. Njagala ndimalirize ne kompawundi eno ngibakolera bulungi, wali bwagendagendawo tanka sobole okuba nga malirize ekyo kyennyini kyewansaba okukolera ku lw'edduwaayo gye wampa ennungi. Essomero lye lino. Guno gwe muzikiti. Kata wantererako omuzikiti kikigambo kikulu. Katonda ayongeremu emikisa. Amiina. Kati newe genda ndowooza byonna obirabye Seeka. Genda kutengeza wano wonna wagenda kulongooka wabeere walungi, abaana basomerewo wano. Akaalo kano bakayita kalagala. Bwe twasobola okufuna ettaka. Tolowooza ku kigambo Katonda tewali kitasoboka kubeera. Seeka gyaba otuule wano kati nawe ebibuuzo omipookyera eri nga oli wano. Seeka yoyo nno bannaye kakubeera awo. Salaamu alaikum. Alaikum salaam wa rahmatullah. Naye kati mutunule mu kamera, saagala mubeere nga mutunula walala, mutunule mu kamera. Seeka amannya go gwani? Amannya gange nze Seeka Adamu. Nakazaako bukanzu olwokuba nyambala mwambazi wakanzu. Tusanyusa okulaba. Omwami oyo omumanyi? Omwami ono mumanyi. Ensonga z'adayogerako ntuufu? Ensonga z'adayogerako ntuufu, yali mu mbeera mbi okusinziira bwe yasooka n'akubira ng'ali ebweru olw'ebyali bimulumbaganye. So n'oluvannyuma lw'okuva ebweru era najjako ewange ng'ensonga gyetaagaddwa okutereeza nsonga ze. So essomero tulabye wano nga mulirambula, naye essomero omusajja yali Japaani bw'olitegedde bulungi? Omusajja ono bwe yajja n'ambuulira ensonga ze ne mubuuza ebirooto bye, ebigendererwa bye, n'aŋŋamba ayaga kuyamba yakula ali mu mbeera mbi, ebyo n'abimbuulira. Ne mugamba zino ensonga ozikolanga, njagala nnyo nange abaana okusoma. Naddala abaana ab'obusiraamu, njagala nnyo abaana bonna okusoma, naye olwokuba ndi musiraamu n'ab'obusiraamu njagala nnyo okubeera nga bakola ki, nga basoma. So bw'obanga ofunye oba kuyamba muntu omu ku byalo nga naye musiraamu, oba bameka musiraamu, oba okuzimba essomero nga y'abasiraamu, kinkoze bulungi nnyo era nkwebaza ssebo okubeera nga ozimba essomero lino. Sebe ensonga eno ndi musanyufu ku yo, namugamba ozimbanga essomero n'oyamba abaana ddala abasiraamu. Naye ate ndi musanyufu empulidde ng'agambye yazimbira abakristaayo n'azimbira abakyabala abakatuliki, so n'abasiraamu wano tuli waze okulambuza. So kati Seeka gwe okolera ki ddala ekituufu? Ensonga zange zenkolako zino wammanga. Esooka nti singa abakyala tafuna lubuto, yajja nga byagaana ageze malwaliro bikoze eki biganye, empapula oli bweru empapula ziganye, ewantu wali walimu okutundibwa, omuntu yabula, omuntu oyinza okubeera tunoonyeza gundi yabula yawaŋŋanguka, fano n'ebirala bingi.
kati osangibwa nsangibwa wa Bulenga Buloba eno mu Kampala oli amakabo wegali wali amakabo okyali active kintu okikuba ku namba ki enamba y'essimu eri 0 7 4 0 asatu 72 jiddemu 0740 8 asatu 72 ye 0 aha 8 asatu 72 eyo oba onfuna butereevu omuntu abeere ng'ayambibwa kati tweyanze Patrick nange neeyanziza nnyo okujja n'onkyazaako wano ku studio yo n'okunnyonnyola okwebaza mukadde wange Seeka kubanga atasiima ebulagiwa naye kati Seeka mbadde nnyina omusiima olw'embeera gye yankolerako n'ebintu byentuuseeko byonna okutwalira awamu kale ne Katonda yennyini buyinza naye Seeka naye abadde alina amaanyi gakola ki ensonga eyo nyongera okutegeeza abantu baleke kubeerayo tebeetuga tebeesiba mu miguwa bajja nitutuulako mu ddiiro ewange nitusomeddwa tewali kitata Katonda yemugezi. Amina. Assalamu alaikum. Salamu.